tugenzeko kati Kamuli Government Hospital. Kamuli Government Hospital eno kitututeyo tugenze kulaba ku baganda baffe aba National Platform abakwatibwa ku lunaku luli President yali agende Kamuli abano basangibwa Kamuli bali basindikiddwayo ku organizing ground work President nga tannatuuka kati bano be bakwatibwa basangibwa ku kifo nga bateekateeka tenti bateekateeka obutebe bateekateeka emizindaalo police ne bakwata ne batwala ne basiba era basula ku police ye Kamuli bava tenkeera nga baloya bannamateeka ba National Platform bagenzeeyo ne abasindika ate mu kooti ye Kamuli kati kooti ye Kamuli yabasindika ate mu kkomera erya eri Kamuli ati nno tugenzeyo leero okubakyalira ku baganda baffe bano okulaba embeera gye balimu era nga bwe tukyaliddeko mwe muli munnaffe Jamil Mukuve abakulembeddemu enteekateeka eno egenda okukyalira ku bannaffe bano kuliko Jamil Mukuve Pastor Andrew Muwanguzi n'abalala nga abali mu kkomera be tugenza okukyalirako mulimu Nakalanga Fahadi Naisanga Stella Kasiko Michael Kulisi Wabwire n'abalala bangi abatusanze mu kkomera lino ate ryo mu kkomera eri abakyala mulimu munaffe Mukisa Sala Muwonge Shafi Adams mumumanyi bulungi omukyalo oyo Rahama Juma Peter Poka Bobby Lash wamune Maga Jacobs be okuba naffe abamu betukyaliddeko olwaleero wali mu kkomera eri Kamuli prison Laga tubiyiteyitemu tulabe embeera gye tubasanzeemu era embeera gye balimu nga tusoke tusomeko mukano tuyiteko wano mukano katunole tugende mu maaso tugambye nti kigamba nti ekiwandiiko earlier today together with comrades Jamil Mukuve Nup Nakalanga Fahadi Naisanga Stella Kasiko Michael and Chris Wabwile we visited the Kamuli Government Prison anti olunaku lwaleero nga tuli wamu ne munaffe Jamil Mukuve nga tuli ne Nakalanga Fahadi Naisanga Stella Kasiko Michael wamune Chris Wabwire tukyaliddeko ekkomera gavumenti eri Kamuli to check on comrades Mukisa Sala Muwonge Shafik Adams Rahama Juma Peter Poka Bobby Lash and Maga Jacobs nti tukyaliko mu kkomera ya gavumenti ya Kamuli okuchecking okukebera ku bannaffe abakwatibwa Kamuli abasibwa abali eno okuli Mukisa Sala Muwonge Shafik Adams Rahama Juma Peter Poka Bobby Lash wamu ngana fe Maga Jacobs. I found them in high spirits. You can tell that they were all violently arrested. Tubasanze omutima mugumu naira endabika yabo balaba otutegeera nti bano bakwatibwa bubi nnyo mu mbeera embi. For our interactions with them, the state has not clearly indicated what evidence they have against these comrades that they committed that they alleged crimes, which shows that it is nothing like a prosecution, but rather a prosecution for supporting National Unity Platform and the President Bobby Wine. Ntitwogeddeko ne bannaffe bano tebabuza kana katono wali tulabe kuba oluki babagambi kyebakoze oba waliwo obujulizi bulaga emisango gyebakoze tusobe nti bano bannaffe gavumenti terina bujulizi nabumu era terina musango nabumu era wali wadde kiranga wali musango balina wabula kino kiraga kate nti kuno si kusibwa waliwo omusango wabula okusiba olw'ebyobufuzi Nobody President South Center Mulba Bobwan coordinated National Unity Platform. We know that they are doing this to try and implicate Nup in various crimes that are clearly orchestrated by the regime itself. We continue to demand for their release and to condemn their continued illegal detention. Nti tukimanyi nti bino byonna bikolebwa okulaba gavumenti ya Museveni efuna ebisangosango byetuteekako byetutapaatikako naye tulina okusigala nga twebeeramu okulaba nga ate tetugwa mu mitego gyabwe nti atwongere okugenda maaso nga tubanja bannaffe bano abali mu komyo abasiba obwereere kubanga tebalina musango abantu baffe bateebwe Bigambo bwetyo biri kanifuna ebifaananyi bannaffe nozolaba nga bali mu kkomera abakyala abadministrator ku National Platform abali bagenza okukola ground work before president nga tannatuuka be bali mu kkomera abali mu kaduukulu bano bannaffe abagenza ate okubakyalirako okubalaba nti bannange ensonga etya bannange obulamu butambula butya bannange ebiki ebyali bitya ye kiri kitya bannaffe abagenzeeyo nga waliwo ne Pastor Andrea Muwanguzi bagenzeeyo okubabuuza kukolabako abatayo ne kantuntu akababeezabeezawo for some days ate paka bannaffe banaateebwa kuba tukimanyi nti tebalina musango bino
abasajja bateekebwako byanjwanjwa Museveni just mutitiza atidde buti ekintu yakica n'akatagga abantu baffe bagenzeeyo okukyalira ku baganda baffe amasanga mulaba nga ogiraba nga bweri bikomerawo eyo bweri kyo bweriri baganda baffe nga bagenzeeyo okubabuuzaako okulabako okuddakana kali nga bafundeako okubeezaawo life mukomerawo naye nga si birungi kale wadde oddamu amanyi wano baza okukyalirako naye okwambaza gu uniform guno naye simanyi enjagalamu okubuuza ntegeere mumakomera eno bafaayo pagini nti bwe nzija nga new element bantungira uniform ompya oba bajjayo omusibo omu gyali ayambadde gye bampa kubanga bampa omusibo omu gyali ayambadde nga gye bampa olwo bw'aba yali alina ebirwadde by'oku lususu kikola tutya sibayo banze nandwadde oba bakuwampya otukanga bakuwaliyo bakutungirawo oba bakuwa bikadi baba Uganda sana kushuka simanyi banese ndabuze nti bakuwa byabambala yambala abantu bayambala mweda ngeze nga batuga bini hygienically recommended nti buli muntu ajja mukomeranga mpya bamuwe uniform ye oba bamusaza okusiba uniform yange nga mpya njereze nga njiberengamu okusinga okumpere bayambala so simanyi kyo kirinaye ndetse nandisuubidde bakuwa uniform oli agamba mayita anange bino birozaako and you get confused naye ensi tulimu abantu bannaffe kwagala kutusiba bo babire mbiyinza naye ngero wande bijja kushuka mukama yali waggulu ajja kututaasa embeera kubanga abantu abasibwa abadde bandigosibiddwa bwe babadde mubbi ewandise emicamu ne basibe aterere bamuteke mu understanding naye okwata abantu ebyobufuzi n'obasiba ebyobufuzi sajja gomchamu ate nno nze mmanyi wande ze uniform ezo gye musana kuzamalako nga tanafind my lifetime njagala nkirabeko nga president Kyagulanyi atudde entebe nga Museveni ali kuzira nga atumenula abantu beyatta mu kinana mukaaga naye musanvu ku baamini kwani ku baamini bakagamba yatta abantu abayiza amini abo bonna tulina okubamanya naye gye musanvu nalina okugiwoza aba yalifaata kalabba kali bakamasasa ameka gwe bamigwa gyenkana ki kulikolero n'ababingi n'abaana abantu basobola okuva mu kinana mukaaga paka today abantu basa abantu baffe eyo gyonna misango ebyo byaza kukola tuli mu bakabazi tuli mukola tutya ng'ebikolero ndaba bingi bya Gen. Museveni naye nga bamanyi one day byonna byakola jabisa baali bamutaka he will pay omanyi bweza okulogamba nze nja kuba nafadda naye ebintu bino birondoola munange birondoola musaayigo abaana bo bakyaliwo abazzukulu bo bakyaliwo ojja kusanga bonna bajja kuliwa ebyo ebikolero gwe taata byokoze jjajja nga bajja biriirira oberewe gisokano kale singa saabikola abaana bange n'abazzukulu babadde we balina era baki babakola yalabbanaali ndo kyalina buyinza bwaggwawo nabo nga tulina dda akayinza n'akamu twafe banene emirembe nga olwekyo tabira baganda baffe bali mu nkomyo banange mugume ate mwongere okumanya nti bino biggwa obusibe buggwa tukimanyi nti one day mujja kuvayo baganda baffe tukimanyi nti one day mujja kumawe waka tukimanyi nti one day tujja kuba tulina mu again kade mu nsi yaffe kubanga wano we waffe wano we Uganda waffe ensi yaffe tunayo nsi ndala wabula wano we twazaalibwa ate tulina okuwanga ate tulina okulwanira paka we tuneeterereza eggwanga lyaffe tusobole okulyagaliramu buli omu kale nkulisayo na buli omu eyeetabye mu lutalo luno ogenda okukyalira ku bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala Pastor Muwabuzi Mukuve n'abalala Mabasamu n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala ate era n'abaali bateeseteese Kamuli namwe tubeebaza mwebale enteekateeka yaliyo omulembe na bonna abatambula ne president tubeebaza tumwebale okuba na mitima gya bbidi era wano mpalira omukisa okugamba muganda wange Bobi Yanga tikabulaza beerayo bamugumu yetuli eno naye you should be free kubanga emwezi oyambala si ekuni emwezi oyambala si emutemu Museveni emwezi zaabwe zaali zise wabula Gen. Museveni ati organization bantu abanga bali organize ate bakirizaamu ezo engoye azitanya amanyi wande mwezi okufuuka mmerisha group ne mujjamu muntu ate nga kyangolo gaatu abadde ezo engoye Gen. Museveni n'okubamu entebe kwatina okujjamu era kugenda kujjamu kwatwagala kujjamu Uganda efuna eddembe funa okulimiza abalungi asajja baffe bali mu uniform nabo byagaliko babiri bali ku pressure wekaddeho omusajja nanda banaye baza okungoba lwaki kunkenge okugobebwa kubanga omuntu ngesi okuyinza ku ntebe omuntu nga yagalira mu mulimu nze kusavinga military nze kusavinga polisi nze kusavinga SMI nze kusavinga bwambega bwa bukesi nga mainda kusavinga for 10 years ngende nkole ate ebirala nzireyo mu bulamu bwangu bwa bulijjo naye abantu mubasiba mu birimo byammwe ne mubakozesa ebikolobero omunabira nga atyana okuvulumaga hawe nagenda mu bwabweru naki ekinantuukako anabira ku pressure ate bwe sikubetyaga sifude kino kubanga balina emirembe y'abasirikale baffe nabo nga beeyagalako nabo nga balina obulamu nga beefiiringa mu maddala nga abantu bafiiringa bo nga batali bantu ate nga bazala bajja bazikuza abaana kale maganyo bwe n'abatali bange bali kubako dunda lubamu lwe bakitange lwenza babakuume tujja kuba nga tuddamu mikwano mwera bata